NEWANKUBADDE ng'ababaka bali ku ludda olw'obwa gavumenti bakyediimye okudda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kino tekirobedde emirimu gya Parliament kugenda mu maaso nga n'olwaleero olukiiko lutudde era omubaka Rafael Magezi asomye ebbago erikwata ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga era SPEAKEAR REBBECA KADAAGA n'aliweereza mu kakiiko k'ebyamateeka wabula n'abalabula obuteemalirira ku bbago lino. As provided under Section 76 of the Public Finance Management Act 2015 and our rules of procedure, Rule 107. I beg to read. Remind you, honourable members, that this matter touches Article 1 of the Constitution. The people must be involved with state violation. Ssaabaminisita wa Uganda, Right Honourable Ruhakana Lugunda ayaniriza ebbago lino. Kirungi nti tumaze first reading ya motion ya Rafael Magezi. Njagala kusaba abannayuganda bonna ab'omu Parliament n'ebweru ya Parliament mu country yonna twegatta tugende wamu mu maaso. Mu ngeri emu n'abatakkiriziganya nalyo tabalesettayo. Nti abantu balina ebirowoozo ebitafaanana ku ishu eno na issues endala, naye ekikulu kwe kulaba nti ebirowoozo tubireeta wamu tufune ekkubo emu eritwala Uganda mu maaso. Abaka nabo balina kye boogedde ku lyo. I have seen this. They are extreme views. There are people who support lifting age limit too much that they don't even want to hear those who oppose it. That's very bad. And there are those who oppose it too much that they don't even want to hear those who support it. This is wrong. People must calm down. People must listen to each other. We live together as we have been. You are neighbors to yourselves, whether you support it or not. Even husband and wife, if you support and one doesn't support, really, this is something that should not split the people, that should not cause chaos in the public. I appeal for calm. I want to appeal to the people. Everybody who has an opinion, the chance is now going to be available. They'll come to the committee. Abaka bali ku ludda olw'obwa gavumenti baagobwa mu lukiiko luno ssabbiiti eyise bwe beeyisa mu nneeyisa etaasanyusa sipiika. Ono yabawera entuula 3 era nga ziggwako olunaku olw'enkya, ekitegeeza nti ku lwokuna lwa ssabbiiti eno lwe bateekeddwa okudda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Bano nga bakuliddwa abakulira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu omukyala Winfred Kiza bategeeza nga bwe batagenda kudda mu ntuula za Parliament zonna okutuusa ng'ekibonerezo kya bannaabwe kiweddeko. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.